NUP yalonda Mpuuga era nemusindika okubeera commissioner wa parliament oluvannyuma lw'okumala ekisanja eky'emyaka 2 n'ekitundu gye yamala ng'aweereza nga leader of opposition. Yali addira mu bigere Francis Zaake eyalwanyisibwa ennyo abakulu ku parliament era ne bamulemesa okukola omulimu gwe ogwa commissioner emyaka era egy'ebiri ekitundu egyali giyise. Mpuuga bw'amala okutuuka ku bwa commissioner, ensonga y'ebitaano we yasitukira. Ng'ekibiina kyamu withdrawinga ku bwa commissioner bwa parliament, wabula yakiremerako ekifo era yagaana kukivaako ng'awagirwa Speaker wa parliament Anita Among ne bammemba ba parliament ab'NRM. Ebyo mubijjukira. Kati nze abuuza, ababaka ba parliament balayira mu mwezi gw'okutaano era ebisanja by'abana ababaddeko lwe biggwako. Mpuuga era obwa commissioner wa parliament agenda bulemerako oba anaabuvaako ku luno. Bale munziremu oluvannyuma lw'okuba nga twamukuba akalulu n'enkona n'enywa obwa commissioner era agenda bulemerako. Kaakati nno kino kye kiseera mutegeere lwaki Juma linnya lya ddiini ery'Obusiraamu ate Najjuma linnya lya Buganda era lya Baalugave. Mujja kutegeera lwaki Bukenya si Munnakenya. Naye ng'ebyo bitadde ebbali, mu Namasaka essaawa yonna suubira by election nkiddamu. Mu Namasaka tegeka endaga muntu yo essaawa yonna waaligenda mu by election. Obudde buno oluvannyuma lw'omubaka Rose Nalubowa Musajja akaawa okuteekayo election petition mu High Court e Masaka, abaalaga amaanyi luli mu kkooti n'agenda obbasaavinga empapula ne bazigaana n'abasaavingira mu mawulire, ate baavuddeyo ne kipropaganda ekikugamba nti Nalubowa yabadde wa General Museveni era gwavuganya oba gwe yawaabidde n'agamba nti ye yamututte. Kati nze mbuuza, oli yakuwangula akalulu ne bamulangirira n'ogenda n'okozesa kkooti n'ekulangirira, obudde buno yataddeyo election petition mu High Court, amaanyi agamutwale wa General Museveni oba wagajjeewa? Era kale bwe wamututteeyo mwayogedde ku biki? Ekirungi ggwe oli w'NRM, tusaba otulage ku butambi oba ku bifaananyi nga Rose Nalubowa ayingira State House. Omanyi President waffe Kyagulanyi Ssentamu yayimba n'agamba nti no evidence, no right to speak. Mukayimba kaakamu yayogera yateekamu ebigambo ebyo nti no evidence, no right to speak. Kakati ffe ababala amangu tulina bye tusunsula amangu nti oluvannyuma lw'okukuba akalulu n'okozesa kkooti n'ekulangirira, ab'NRM bennyini ababo bakulwanyisa, tebakwagala era ebigambo bingi bye boogera. Ekyo bwe kidda ebbali ng'ababo bennyini tebakwagala ne bannamasaka bakugaanye. Kati bannamasaka bwe bamala okugaana, oyagala okukozesa propaganda nti Nalubowa yabadde wa General Museveni nga gwe mutima gw'olowooza
kye kigenda okuleetera bannamasaka okukyawa Nalubowa. At least ofune eddoboozi lya bannamasaka oba ofune backup ya bannamasaka. Naye kati wobanga kyokozesa ng'olowooza kyekijja okunyiiza bannamasaka, olwo gwe yavuganyiza ku kkaadi ye NRM nga General Museveni ye ssentebe w'ekibiina. Oba munfuna? Oli mu kugamba abantu nti wakwata Rose Nalubowa n'omutwala ewa General Museveni. Era mu kyo ekigendererwa kwe kunyiiza bannamasaka bakyawe Nalubowa. Munfuna? Kaakati olwo gwe amanyikiddwa nti oliwo NRM otettera naye, era oli mu gavumenti eri mbuyinza. Osuubira banaakyawa Nalubowa era okusinga ggwe? Kano kaabagezi bokka. So bw'obanga tosobola kutulaga bujulizi nga Nalubowa ayingira State House, I advise you to keep quiet. Ebyo bibuuzi tukyayagala biwulira. Awo tulinde kkooti yejjo tubuulira oba yagendayo oba tagendangayo. Otherwise, ebiriwo kati byendaba, those are kicks over dying horse. Mukuba sikyakyala. Kubanga tutandika tunyonnyola nga bwe yagenze wa General Museveni, ate nga bulijjo tugamba nti General Museveni gw'omuli ku lusegerero ogenda kukozesa ekyo okusakira bannamasaka. Kati bw'otugamba nti watutteyo Nalubowa, kitegeeza ne Nalubowa ajja kusakira bannamasaka. Kuba kyemuzenga mulimba abantu. Naye nsaba obbajjukiza mwe bannayuganda, tewaba omuntu weeni alemu akulimba nti agenda kukusakira. Kankuwa ekyokulabirako. Omukulu Gilbert, Edward Kiwanuka II yabadde mubaka wa Parliament owa Bukoto Central okumala emyaka 30. Mu myaka egyo 3, 10 yalimala speaker wa Parliament. Emyaka 10 n'alimala nga Vice President. Ekyannamuka akabatambulira ku nguudo za ttaka zijjudde ebinnya. Tebalinayo wadde oluguudo lwa koolaasi oluyita, tebalinayo wadde eddwaliro eryesiimisa, tebalinayo wadde essomero ly'ogamba nti lino waakiri baalifuna. Eyaliko Speaker wa Parliament n'abeerako Vice President n'akulembera ekitundu emyaka 3 yalemwa okukisakira. Kati ate ggwe ansa bannayuganda gye balina okufuna eryemu, twetaaga okukyusa obukulembeze. Kyekyamakulu. Obeerewo munnayuganda ng'ofuna omugabo ogwo, okugeza munnamasaka ng'ofuna omugabo ogwo ng'etteeka bwe liragira, si lwa oli kulimba mbw agenda kusaka. Oyina eddembe lyo okufuna mu misolo gy'owa, n'ofuna enguudo ennungi, n'ofuna amalwaliro, n'ofuna amasomero, security n'enywezebwa na buli kimu, ng'oyita kulimbye nti agenda kusakira. So Uganda yeetaaga kuzzaawo ekintu eki, rule of law. Enfuga egoberera amateeka. Ekyo bwe kitereera, eggwanga na buli kimu lijja kutereera. Ng'alidde enguzi asibibwa, abbye ssente y'eggwanga asibibwa, buli akoze ensobi nga holdingibwa accountable for any mistake. Si bino bya tulimba, ogenda kusaka, ogenda kukola ki. That's not what we want. Twetaaga bingi okusinga awo. Lwaki otusakira ku ssente yaffe ey'omuwi w'omusolo nga kw'otugambira nti ogenda kusaka? Lwaki temuteezaawo nfuga egoberera mateeka? So ebyo temuddamu bitulimba. Twagala obukulembeze okukyuka, ate mu mateeka, ate mu mirembe. Lwa Katonda n'ensi yange, musule bulungi. Nze Semanda, Idi Mubaraka.